omwana Brisha Cash ayina ennaku. Brisha Cash alabye n'ennaku mu nsi eno. Kino nno kimuleetedde okwoza ku mmunye n'akaabira ddala n'agamba bannange munda bakubeera ku mikutu ne mulowooza nti ndi bulungi naye ndi bubi. Temumanyi biri mu bulamu bwange bwenkeera ku makya ne mbibanyumiriza nammwe mujja kunkaabirako olaba nange inkutte kutama ne ŋŋamba bannange ebintu webiti bikyaliyo mu bulamu mwe baanamu abantu babonaabona. Naye omwana Brisha Cash yakola ki Katonda okutuuka okumubonereza kuli n'essaa. Omwana omuto n'abonaabona ng'omuntu omukulu. Bw'abonaabonedde ati nga talina mwana mu nsi olwo waalikeera ku makya n'azaala. Ebiseera ebimu mbeerawo ne ŋŋamba naye Katonda ono si mwenkanya. Mulimu abantu abayina ssente, abayina buli kimu kye baagala nga bo bazifunana mu bubi, naye omwana akoze buli kimu. Ffenna tumanyi emirimu Brisha Cash gy'akoze mu nsi muno okubeerawo. Agenze ku kyeyo n'afunirayo bye yafunirayo, ebizibu byonna bye yafunirayo twabimanya, embeera gye yayitamu yonna twagimanya. Akomyewo ayimbye, akisiise ku chipusi, akoze kaliyoki mu mabaala, atunze ku menvu, anywedde ku njagano gitunda n'amayirungi. Byonna omwana oyo abikoze. Bamutaddeko n'ogw'okwetunda mu basajja, byonna abikoze kale katugambe. Naye era n'afundikira nga talina kyafunyeemu. N'addayo ku kyeyo ebintu ne bigaana n'akomawo. Kaakati yazzeeyo omulundi ogwokusatu. Katonda amuwadde chansi ey'okusatu okugezesa obulamu bwe oba okubutereeza, okubwonoonera ddala oba okutandikira awo abutereeze adde bujja. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange. Okwate ku kadenga buli video yona gye nteekayo kutuukako bulungi nnyo. Commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tubeera tukola. Gwe wenna tukwebaza gy'osinziira okulaba obutambi bwaffe buno. Oba oliriddawa oba wa ekiri nti obulaba tukwebaza. Ekyo tetukitwala nga kitono kuba oteekamu obudde bungi. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za muganda waffe Brisha Cash. Saagala oseke olw'okuba muganda waffe ali mu nnaku nedda. Njagala ofunemu ekyokuyiga. Ate era naawe omanye nti ebintu webiti bituukawo mu bulamu yadde bibanga tebiri ku ggwe, bisobola okubeera ku muntu yenna yenna omulala. Katugendeko mu katambi ka muganda waffe ng'akaayana, akaabira ensi, aginnyonnyola biki byayitamu. Woba oli awo eyinza okuba nga yembeera yemu naawe mwoli mu kuyita oba muganda wo oba omwana wo gy'aliyitamu. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nze ndi munaku ate kuva waka so bino yemulaba ku intaneti nemundaba biki munwanira bwere. Nze siina kyenina, ndi munaku. Temulaba following nemulaba nti oba mulabawo obukadde bubiri abantu banfollowinga. Bantu just kwe bali nti olusi nkola ebibanyumira ne babeerako, naye si ssente ezo miliyoni tolaba buli kaseera ng'osulabako ng'olaba nti miliyoni ziri 2 ku akawunti yange ba followers. Tazikunyiza n'olowooza nti abo abantu ssente, si ssente, just ba followers. Kyoba nze ogenda kusanga nga nkola ku buli mulimu gw'ensanze kasitamba nga nnyingi sa sifuddeyo ba just oba nina ba followers biki nti ogenda kusanga nga nkoze omulimu gw'otasuubira nti nsobola n'ogukola nga gwa kisajja na nnyo, nga sifuddeyo abantu ababatyo banze Brisha, nga sifuddeyo nti sirina. Naye mwe mundiko munwana mutaddewo bividiyo, mukola bividiyo mbunatambuza abaana saba wa mirimu, abaana besimanyi, namwe abakazi babatadde mu vidiyo, mukoze vidiyo muwanisa amagulu muli kwogera mwewaddeyo mwonone ekintu kya munnammwe ekyakoleredde ebbanga, omwana wa munnammwe agezaako okwepanga obwepaazi. Ne mwerabira nti nammwe mulina abaana be mwaleka Uganda be mwajja okutobera.
mukama okunzijjako buli kimu kyenina abaana sibamanyi sinze yabatambuza buli kimu kyenina byata ntwaleko kinina ki pozima kunzijjako maama wange abaana sibamanyi paka kati nange nkyali mu kuyungula ziga nyinza okuba nga amaziga sigakaaba kungulu ng'ogalaba naye nga munda mutima endi mukonyolwa era nze ngamba singa mukama yali yampa ku ssente nga ziwera beba abantu abamu benjagala mbeere nga nkwatako nga nnyambako okubalaga nti nno mu nsi muno temuli mwekka waliyo abantu ababafaako abantu ababaagala naye ate nga nsaagala mukyerabire nti Brisha Cash tali yekka abantu bangi nnyo mu nsi babonaabona naddala ate kati omujiji guno gwe tuliko ogw'abaana abato omwana n'abonaabona kuvanga muto n'akula ate Katonda n'agenda n'amukola bubi n'atuuka okuva mu bulamu bw'ensi ng'akyabonaabona abonyeebonye nga muto ewaka ssente tewali bulungi buli kimu kya mbirigo okusoma kwa mbirigo okunywa ku mata kwa mbirigo okufuna ku kitabo mbirigo okwambala akagoye akapya mbirigo okulya ku muceere mbirigo okulya ku nnyama mbirigo okunywa ku mata mbirigo okwesiga ku bizigo mbirigo akuze obuwala bwe bumusaze akoze buli kimu atembeeyezza yeetunzeeko yeekozeeko ka delivery ayagadde ku basajja bakyusa obulamu bwe nabo bamwebakako bwebasi ne bagenda emirimu agifunye giganye kwegamba buli kimu nekigaana atuuse okubeera mu bulamu bw'abakyala azadde abaana mu basajja ab'enjawulo oba abazadde mu basajja abateesobola bulungi obulamu ne bumuvulunga kwegamba ye n'atabaako musanyufu kubanga muto si musanyufu n'akula si musanyufu n'agenda mu bulamu bwa bulijjo si musanyufu n'afumbirwa ne bigaana n'atabeera musanyufu n'afa ng'obulamu afiiridde mu bulamu obumenya nga talina ne waatuula kunyumiriza bantu bimukwatako oba byafaayo bye nga buli kimu akikoze kiganye abantu abo bwe batyo gye bali bannyaffe tubalabirako nti babaddemu mu nsi ensi ne batwala nga bweyagala ne bagezaako buli kimu ne kigaana bannange omuntu osobola okukola ssente ne zigaana kituufu osobola okukola n'ogaana okugaggawala ate nanjagala mukijjukire nti ne Katonda buli omu yamutegekera nti n'onookola n'omera envi osobola okukola n'ova mu bulamu bw'ensi nga tofunye yadde 10 mwerabireko mmwe kennyini nnyini okola omwaka ne guggwako n'ogenda ku akawunti gy'otereka ssente nga towezaayo yadde akakadde n'okola ne weebuuza bannange ssente z'enkola ziraga wa ki ekizirya ki ekizimira nga tokiraba byebye nno mu nsi muno eno bw'oba nga toli mutemu toli mulogo nnyo tosiiba ku ndagu bw'oba toli mufere ebintu by'okugaggawala obivaako abantu bakola ebintu bingi nnyo okufuna ssente mpozzi Katonda nga yakuteekako omukisa n'agamba kati nkusuulidde omuntu agenda okukyusa obulamu bwo naddala erifa abaana abawala kuba ennaku zino kuba kizibu nnyo omwana ow'obuwala okufuna ssente nga zityo olw'okuba akola nedda abawala abasinga ssente bazifuna nga ziyina engalo gye ziyise zibatuukeko afunye omukisa afumbiddwa omusajja ayina ssente omusajja n'akyusa obulamu bwe n'amuwa obulamu obulungi emmotoka azivuganga bw'ayagala akyusa emirimu weegiri gitambula omusajja yamuwa emirimu asula awantu walungi alinga asula mu lubiri kwegamba obulamu ne bumutambulira atejjukira fe abawala ebintu bye twagala bitono nnyo si bingi nti oba biri awo kasitoofu n'omusajja akwagala akuwa emirembe ozadde abaana bo bali mu bulamu bulungi olya bulungi weebaka bulungi abaana bali bulungi basoma olinawo akamotoka kaawo okeera ku makya n'okola olina ku mukozi akuyambako ewaka buli kyoyagala kituukira mu budde bazadde bo buli kyoyagala okibawa essanyu lyo livaawo ate ekitali ku musajja omusajja ekimusanyusa nga ssente ziyingira mu nsawo nga neewaka omukyala amuwa emirembe kyekyokka naye ate ffe ku baana abawala tulina ebintu nga ffe ebitusanyusa ebituwa emirembe ne tukanyagamba gundi anyirira bannange Zari anyirira bannange Zari ali bulungi bannange gundi ali bulungi bannange gundi ali bulungi naye nga ayina abantu abazze bamubeererawo okubeeramu obwo obulamu gwe bw'omulabamu bw'omwegomberamu so embeera Brisha Cash mwali
emunyiga ng'omuwala naye enyiga abantu bangi nnyo ate nga baana bawala. Weekunyigidde ng'oli mwana muwala ng'olina omusajja akuwa singa abadde mulenzi gwandibadde gujabagira. Tulina kwesabira bwesabizi n'ekirala bane munaabeeko ku ddagala. Abaana b'obuwala munaabeeko ku ddagala, tubuuka ebintu bingi, tubuuka ebisiraani, batukuba ebiiso, batuloga, abantu tebatuwagala. Munaabeeko ku ddagala, mwesabire. Abatambula mutambule, yonna Katonda abeerayo, yonna Katonda asobola okuyambirayo. Yenze Sheila Adita, kamanye kyolowooza katambinga kano.